Omulungi agenda maaso n'okubeera nga otulaba nkulamusaako ate era n'enkwebaza nti kyokola kya muwendo mungi nnyo nnyini ddala atugoberera entakera ku mukutu guno ogwa Beyond the Newsroom kw'oteeka Next Edition TV tubeerawo okubeera nga tutambuza ensonga amalidadi sana. Nze Deni ne MC Meya wetwogerera kaakano Hajjat Zuula agenze maaso n'okubeera nga agajambulwa abantu wali eri ku NASA wabadde agenze maaso n'okubeera nga abaako oba oliawo ebiwandiiko byagenda mu maaso n'okubeera nga akolako ebigambo bingi abadde wa minisita Balamu Barugahara gyazuulidde nti n'ebyapa taatanisha babimuddiza naye ekiriwo kaakati Meya kwe kukubwa kwa Hajjat soko obuze bannayuganda mwena abatulaba ku Next Edition TV nyongera okwebazaako ne bagamba mukola kya bbeeyi gano nno tegalinda yensonga lwaki gatulese ku speed era njagadde wano tuba tutandikira Meya saba eno yembeera eri mu kibuga Kampala kigambibwa nti omukyalo ono leero jjukira abaddeko wa minisita Balamu era nga nange nze omukama koogera ababaddewoko omukyalo ono minisita Balamu bw'abadde amuyise abadde ali mu kwegezaako kubanga ate oba oliawo asisinkana ne taata w'omwana we Nisha abasinga gwe babadde tebalabanga olwaleero era omwami ono ayogeddeko ku eri abamawulire n'ensonga endala mpitirivu nnyo kakati ennyambala gy'abadde ayambaddemu era bwetyo bwerabise mu katambi kogenda maaso n'okubanga ogenda kulaba awo nga ali ku NASA obutambi tusoose okufuna abadde bulaga nti omukyala ali ku NASA Road abamu bwe balowoozeza nti alabika abadde alina ebipapula olusi badde bimututteyo either okuba nti abadde alina ebipapula byali mu kujingirira oba okubanga mukazi watta ayinza obanga abadde n'ensonga entongole ebadde mututte mu kino ekifo gye tayinza kubanga ate oba oli otuvaayo okuba nga tugiwaako obukakafu naye nga kiri nti alabiddwako ku NASA Road obutambi buno tusoose okufuna bubadde bumukwatiddwa wala era nga mukukuta abadde ne looya we n'abamuntu abalala abadde bamuliraanya awo ng'ali mu kugezaako kulagiriza ebipapula ebiba bimukolerwa tebadde printing njobaze like type printing njoba kwokesaamu mpapula wabula abadde gwatudde naye ng'omulaba nti ali busy ali mu kutypinga bw'ogenda mu maaso n'okubanga oyita akatambi kano akatambi akazeeko keek'okuba nti abavubuka bamusazeeko bwe batandise okwekalakaasa batandise okutegeera nti omukyala ali mu kugezaako okubanga ali mu musango guno nti ali mu kifo kino era abavubuka b'oku NASA nga bo bamanyi basitukiddemu era ekiddiridde poliisi ewaliriziddwa okuyitibwa bunnambiro ne bamuddusaawo emisinde nga boogera mu maaso n'okubanga atowulira era bamuddusizza ku poliisi naye ng'abavubuka abamu babadde balaga nga bali mugezaako n'omukuba olw'embeera y'amateeka ga YouTube tuyinza obutakateekayo nga bwe kali so y'ensonga lwaki tukosezza embeera y'amaloboozi naye bino bannayuganda mulina okutegeera nti tubivumirira ebikolwa nga bino nkiddamu ebikolwa nga bino bannayuganda tubivumirira kubanga bitandika nga ebyokusaaga ne biwunzika nga bifiiriddemu obulamu bw'abantu naye naawe nno omuntu ali mu misango egifaananako bwe gityo making sure nti bannaaye obeera n'obujulizi omusango gwonna buli lw'oliguwaaba ne gutandika okubeeramuko ebitagala bano abantu si bawendule jjukira mwagambye nti amawulire agadde gatambula nti baaguze babbulooga si bwe kiri naye olwaleero ku NASA Road ddala baaguze bantu ba ku NASA abantu bali ku internet balaba ebintu abantu bayinterpretinga abantu amazima bagalaba n'agatali mazima bakola ki bagalaba so olwaleero omukyalo ono yeetaaga obukuumi kyokka ne sayidi ya Haji yeetaaga obukuumi mu mbeera yonna kati kitegeeza buli muntu yenna ali mu guno omusango olina okubeera very keen
something ekintu ekitandise ng'ebyokusaaga ekintu kye waleeta ku media ngolowooza onoonya sympathy oba onoonya bukuwabulwa oba kusaasirwa oba bwenkanya kati repercussions za media zitandise okuvaayo obutambi buli mu kusaturatinga omukyala abadde yakava wa Minister Balamu era nga waliwo ebimukubiddwamuko ebituli ne ku side zombi nga zeekubiddwamu ebituli olwayiro kiri mu kuvaayo ndowooza munnayuganda buli muntu atanso kiraba so ebintu bitandika mpola mpola bwe bityo kati buli muntu yenna ali mu musango guno olina okubeera very keen bwe kiba nga waliwo amakuba amakyamu agali mu musango guno olina okubeera omwegendereza because olwaliro ekintu kiri mu public there is no way gyosobola okyewala ng'obutambi buli mu kujja ku masimu gaffe nga Hajjat buli watambulira abantu batandise omuboola abantu batandise omuwerekereza ebigambo mwabirabye byabadde ku kooti kakati the same thing kyapeninze mu Kampala wakati kineeno ekikoleddwa olwaleero tekikakata nti Hajjat byagamba nti bamutiisatiisa tekikakata ekyo kulaga nti kituufu wabaddewo obugenderevu mu kutuusa obulabe kwa Hajjat kiyinza okuba nga ddala kituufu waliwo abamukola ki abamutiisatiisa naye ate olwaleero bwe baba nga bamutiisatiisa abantu babiri nga bamukubidde amasimu naye n'olaba nga olwaleero bannaalumanya ne basaalumanya basitukidde kubanga Kampala bavubuka tosobola kuba nti obaona bonna abantu bali bawala abakazi basajja bonna bali mu kumuŋŋoola n'okumuwerekereza ebigambo n'okumugobaganya wabadde agenza okutayipingira ebintu bye nga bwe mubirabye so byonna bikompeyalinga kwegamba byonna bireetebwa bujulizi bireetebwa mu public debate eno egenda mu maaso abantu bajje bakoma okukuba ebituli mu bujulizi bw'oleeta bino bisuubire abasajja badde banyigirizibwa ebbanga lyonna badde bazze bakwatibwa kati abantu balina obulumi kati Hajjat kyalina okukakasa ensi bino byonna okuvaawo bwe bujulizi Hajjat okukakasa ensi bino byonna okuvaawo si kudduka mu ggwanga si kola ki babuyita bujulizi bwa nkomeredde ate obujulizi obutaliimu sayansi mungi wabula obujulizi obulabibwako mu mbeera yonna esoboka embeera yonna esoboka bugenda kuvaawa obujulizi kibanga seekyo Hajjat kukomawo ne yeetondera public natwera obujulizi bwe baagala abantu tebuliiwo kitone yagambye balina essuuka oba olugoye omwana kwe bamukozesereza n'alwezinga virginity era nga lulaga ki kino nno kiddayo eri gavumenti bwe kuba kusala musango guno okunoonyereza eyongeremu amaanyi ng'obudde bukyali mu kaseera akatono enoonyereze mu bwangu omusango ensi etegeere ki ekikoze eki because gye bakoma okulindiriza ennyo n'ebirala gye bikoma okuvaayo kutubadde wabbalamu birabye ebyapa omwami babimuddiza omukyala agamba omusajja talabirira baana era Balamu okuyita omwami abadde amuyise kumunenya butalabirira baana omusajja kyavudde amubuuza ogamba sirabirira baana ate oli mu kugamba nti ebipapula ebyapa byange wabikwata kubitwala mu bamanerenda bakuwe ssente nga nange nzikiriza kakatiza omuntu atalabira baana era talina buvunaanyizibwa ate ntuuka atya okukkiriza nkuwa ebyapa by'amataka ogende obiteeke mu bamanerenda bakuwe ssente nga sirabirira baana nga tesirabirira baana tegeeza kukabadde kabonero kankukunala akalaga nti ki tindabirira abaana era ndi bwavunaanyizibwa ekyokubiri amugambye nti bwe nategeera kuba ensonga ebaddewo nti wategeera ku ky'omwana okukabasanya omusajja annyonnyodde n'asaba ne minisita bamuweeka audio kubanga kyemanyi print out zisobola okuvaayo mu companies zonna ez'amasimu mumpeka audio muwulire engeri gye nakubiramu omukazi bwe nagezaako okumunnyonnyola nga mubuuza byendaba mu mawulire ku mwana wange biri bitya omukazi yanvuma yansensebola yampemula buli kimu kyonna ekyokunstitution kimpemula kati tulina problem nti waliwo bagiwadde omuliro Hajjat abaganya omukakkanyisa n'oludda lyo baganya olukakkanyisa nze ndowooza kaseera kano musango kwe gutuuse kwe kutuula ku personal level balina kuddayo batuulenga abantu batuule era buli omu annyonnyole aleete obutuufu bw'ensonga bwe kiba nga walimu okukonjera kubeerewo bwe kibaawo obujulizi obutalinda buleetebwe ng'obudde bukyali but otherwise kukigenda mu maaso kukitandisa okulabika nga Hajjat abantu kirabika kigenze kirabika kisusse Hajjat tagenda kutya n'okutandika okutambula kirabika kisusse bannayuganda tubasaba mubeere bakkakkamu muleke poliisi ekole ogwayo kati we bituuse
Police ekola ogwayo n'abanoonyereza bakola ogwaki but kino kiddayo eri police n'abanoonyereza mwenna mukole okunoonyereza ng'obudde bukyali ate ku bwangu kubanga kirabika embeera eyonoonese. Meya sooka otukubiremukko tooki ensonga nga bwe zibadde ewa minisita Balamu kuba naye omuliro gunyoose era okulwanagana kukujuze kubeerawo kate kubeerewo naye Mungu asaasidde nti ate wabaddewo ku ngeri gye nti minisita era aweebwa ekitiibwa embeera yonna egezezaako okuwooyebwa era nedda mu nteeko but kyengezaako okunyonyola bannayuganda nti Hajjat abaddewo nga bwembikutemedde tatanisha naye abaddewo kubadde kubuuza tatanisha buvunaanyizibwa ki bwasudde yeedifendinga atya wabula ekira kyendabyemu nti ate ebyapa ne Hajjat akyewunyiriza wadde tamanyi nti ebyapa byamudiziddwa omusajja ebyapa byabadde byamudiziddwa eggulo limu ekiro kati mu kujja mu meeting olwaleero naye Hajjat omusajja bwasituuse okwogera yeebazizza nagamba ebibanja ebyapa sikyabibanja Hajjat era ngenza okwaba Hajjat nga yeesikamu kitegeeza nti naye ku luno bagumubaze amanyi nti ebyapa byaddiziddwa eri omusajja era naye yeekanze kyekanga awo wennyini ensonga endala ebadde ya bujulizi omuwala nti yakabasanyizibwa emyaka amaze kati emyaka 2 nga akabasanyizibwa kitegeeza atandika okukabasanyizibwa nga wa myaka 12 omwana okusa kunyonyola naye ate twasooka okuwulya ebyambu ti omwana ate yagamba bamukutandika kumukozesa mu gwakutaano olwaleero ate bwe yagenza okusinkana minisita Balamu yamugambye nti amaze emyaka 2 nga akozesebwa kino nno kyongera okujulunga jjukira Haji agamba yakoma mu gwa 6 nga 7 ti mu gwokutaano teyali muki mugwanga kati okwongezaayo kino kyongera okulaga nti bwe kibanga ddala Haji yakozesa omwana tegeeza ali amukozesa ebbanga ddene kyova abakyongeddeyo kati nti myaka emeka 2 abantu balina okutegeera nti Haji yagamba yakoma mu gwa 6 nga 7 ate omwana yagamba bamukwata mu gwa 5 okusinziira ku byambu kati olwaleero ate betugenze wa minisita agamba nti omwana yamugambye bamukozesa baze bamukozesa okumala emyaka emeka 2 kitegeeza nti baba bamaze okukwata Haji okumulaga nti ebbanga lyonna badde ajja akola ki kati ekibuzo wekijjira nti ate ekigo ekimuyina ekiriko endaga butonde kimugamba emyaka 2 nga mwakitereka era bulijjo mulinda ki omwana bati yasobola kugambira in 2 years yasobola okutereka olugoye olwe kumala 2 years kugabiri abiri complicated awo tugenda okubona nti bino byonna bitanse okubeerawo abantu nabo ndowooza bayina ennamula yabwe gye balaba mu ekintu gye batanse okutaputamu ekyo gye balaba nti wandi bawe ekitagatta naye meya abantu jjo ku kooti babadde bangi nnyo nnyini ddala era eyokunoonya obwenkanya bw'omukyala wabula era tosaanidde kwerabira nti n'abasajja nabo banoonya bwenkanya obategedde mu mbeera y'okunoonya obwenkanya bw'omukyala tolina kwerabira nti n'abasajja nabo banoonya buki bwenkanya balina ekirowoozo kigamba nti omusajja waabwe akola ki awaayirizibwa kyokka ekiri ku basajja bano bagamba nti ate ekiyinza okuba pruvinga nti omusajja ono tawaayirizibwa era ne bakkiriza singa obujulizi buvaayo kakati nesinga azonga sebunavaayo babasajja balowooza nti omusajja si muki kati nabo banoonya basikinga justice newankubadde nga waliwo n'abagamba nti naye omukyala afune obuki obwenkanya we accept nti omwana kituufu yakozesebwa era nga police report byakola ki but the question is ani yakozesa omwana oyo bwe kiba nga obujulizi obulumika omwami tebunavaayo ani aba yakozesa ani aba yakozesa omwana oyo era nsonga ki eba ekyalemeza Haji muki mukomera kati baba abantu babataputa amateeka ne babataputa mu mbeera y'obuliawo y'obutamanya n'embeera endala nga nti bo balabanga Haji okubanga ali mukomera nga tobujulizi tebunavaayo ngo ekyobwerere naye nga obuliawo mu mateeka ate nga kyekituufu ekirina okukola ki okukolebwa okusinziira ku Hajjat yavaayo n'agamba omwana bamukozesa ali bubi n'abaana ekola ki ereebeeta ku myaka 2 meya nga bakukozesa tulaba omukyala bamukwata bukwasi omulundi gutya nabaana bwe beeyagala nakuvayo bamukolako operation omwana ono yabeerawo atya okusustaininga ebbanga eryo ery'emyaka 2 nga talwaddeeko yadde okumala wiiki ebyo byonna byebibuuzo bitukola ki byetwebuuza saagala nti mbeere nganze nti oba ndi looya oba ndi ki wabula kyengezaako okunyonyola nti ebyo byonna bibuuzo byetuli mukola ki ffenna at the moment byetuli mu kwebuuza ekituufu kyekiriwa Hajjat vaayo proving ensi otherwise things are becoming more worth than gabo wachipanga oba wachiplaninga oba wachirowooza kino eno kigenda kuddayo eri abantu abali ku side ya Haji kiki namwe ba activists ab'enjawulo ekisinga okubawa essuubi nti bwe kataligirya Haji omusango guno ayinza okubeera nga aguvaamu bujulizi
ekyokubiri n'abantu olina okujjukira nti gavumenti bantu gavumenti ekolebwa bantu okyegedde gavumenti ekola ki ekolebwa bantu kati tulina okukitegeera ntolina kyerabira hela kale nawe gyebale naye gwe ebintu ebyo temunaku bbiri temuli serious ne director yabikuwa mwenna mbagambidde mwenna temuli serious bw'aba wali mugee temuli serious kati nze mbatadde seetaaga na kwogera nammwe ate kati ekintu kye neetaaga munaku bbiri ngeri okyali mu ebyo bane ku ssimu yange gwe otegedde ensonga eyo kakati olwaleero njagala otegeere muganda wange era njagala ogoberera ensonga zino nti bwe tuli mu kunoonya oba mu kulwafubana okunoonya obwenkanya bwa Hajjat teri ayagala kumusalira musango bate kigenda okusaliza Hajjat omusango singa abula obuki obujulizi era okitegedde teri ayagala musalira musango bate kigenda omusalira omusango kubula obuki bujulizi kitunoonya kyekyokka meye ekisembayo ndabye okusika gano omugwa wakati wa Kitone ne bonna ba activists kunga muli ewa Balamu but kyenjagala Fulufiga kyotazande kwerabira ate ye presidential advisor ayina akawayira akasobola okumukirizisa okubanga akola ki ayina watuuka era kyovala respect yamanyi but the question remains ate ani Kitone ye nga ali akola ngani because ye Fulufiga tulaba babayogeraga ba presidential advisor ate era munnamawulire kubanga ali ku national TV but who is Kitone naye atunyonyole nti munnange ndi bwenti activist ngabala bwabanga akinyonyole then it's fine but at the moment tunategeera capacity mwasinzira kubanga agoberera ensonga bwezi nalabyeko ngoddamu ko video ye ku TikTok anti yoga nti balina ekigoye anti nakubiddemu ebituli bo for them balowooza nti okuprovinga amazima olina kuleeta kigoye eno musango wetugenda ku level wetutuuka walalamuko nti tuyinza obuteetaaga nnyo kigoye omusango gonna oguli ku level ya rape ne defilement emirundi egisinga obujulizi obusookera ddala obwenkomeredde ate nga buli muntu bonna bwatunuulidde buli all about sexual intercourse kati bino ebirala byonna ebigoye ebikoze ebitya byonna bijja kugezaako kunyweza buki but tosobola kutandikira ate ku kigoye ng'olwedde ate wano DNA eziganya okusooka okumakinga sexual intercourse yes kale Meya ndowooza ne bwe tusibula bagenda maaso kale mwenna abatulaba naye nga bye twagadde okubaita njagadde okuleeta breaking news eyo nti Hajjat bye si birungi abavubuka ku nnasa bamukozeeko effujjo naye tusaba ebikolwa ebintu si birungi abavubuka mwekomeko tuleke kooti ne bannamateeka n'ebyokwerinda bakole ogwabwe biro mitaso kola kiyinza okuba ate nakyo kyongera kutaataaganya kunoonyereza kwa poliisi kuba bayinza ate okudda mu kwata abakuba okategedde ate kyongera nakyo okuba oliawo okutaataaganya omusango bye byange kale nze Deni mwebalegera maaso n'okubeera nga mutugoberera ate era tukyabawo ensonga ez'enjawulo ku mukutu guno tusinkane nga Mungu asiimye.